nga wa myaka 15 gyokka mu mwaka gwa 2013 Moses Egesa yazuulamu ekirwadde kya ssukaali ekika kimanyiddwa nga type 1 diabetes. Kino kyayitawo akasiriikiriro mu maka mwava embeera eno mwawangalidde kati emyaka 11. Ku myaka gye banzuulirako obulwadde bwa ssukaali nga sinaba kusangako omuntu yenna omwana omuto nga alina obulwadde buno kyali nnyo kizibu nnyo gyenje okukkiriza n'okumanejinga ki obulwadde bwe nali nino. Amujjane yange eno ya affectinga nnyo abazadde bange financially mu byensimbi nange ne affectinga emotionally. Obunkenke n'okusoomooza kwe yakuliramu kyamuwaliza okwewaayo ayambe banne bwe bafaanaganya okusoomooza. Yannyambako we nazuula nga eri abaana abatabala balina obulwadde buno badokitazi bannyamba ne bansomesa nnyo ku bikwatagana ku bulwadde buno. Egesa si ye yekka alojja okusoomooza okujja n'okulwala ssukaali. Ramadhan Masete omutuuze w'Embale atubudde nti yali mu primary ya 6 bazadde be ne bakizuula nga alina ekirwadde kya ssukaali kyokka obutamanya mu bazadde ko n'ababali okumpi kata kimuviireko okufa. Nantwalako mu masabo kati omuntu w'omusabo oyo yagamba nti omwana ono mumuleese naye asooka n'agamba maama nti olinako omuntu gweyombye naye maama nagamba nayombako naye mulamu wange namugamba oyo yaloga mutabanyi we yakwata omwana ono yamulogera ku ntaana omuntu yafa obulwadde bwa ssukaali kati guli omuzimu gwamutuulamu kwe kulwala obulwadde bwa ssukaali buno. So mugende mulete embuzi mulete na bino atereere era kere kyakyukamu embeera yasigala nga bweri. Olwa byonna bye yayitamu Masete ayagala babangibwewo enkola enayamba abalwadde ba ssukaali okufuna obujjanjabi bwonna bwe beetaaga ate nga busoboka eri abawejjere. Kyankalubizaamu nnyo okwekubanga empiso ebiseera ebyo nga saagala abantu bamanye nti ni mulwadde wa ssukaali. Naye nisabye gavumenti obanga badde kisobola eyambe abaana baffe kuba abaana abato abangi batya nnyo okubanga babafumita obubwisi obwo. Olw'obukulu bw'ensonga eno abakugu mu kujjanjaba ekirwadde kino ko n'abalwadde ba ssukaali ow'ekika ki type 1 diabetes abasoba 50 okuva mu mawanga nga Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe ko ne Ghana batandise omulimu gw'okwetendeka ko n'owekuba mu ttooki ku ngeri entuufu ey'okujjanjaba ekirwadde kino ko n'okuyamba obulwaliro obutono obujjanjaba ekirwadde kino ekya ssukaali. The sole goal is to empower our warrior coordinators at the clinic to work with their nurses and the village health teams to raise awareness for type 1 diabetes. Abasawo bagamba nti mpawo kizibu nga kufuna ddagala erijjanjaba ku neriweza ku ssukaali ng'okusinga bali mu kabiga be babasangibwa mu masuso g'ebyalo. They create awareness in the villages where they are, the communities, to help people because we understand there are many who are dying down there silently without knowing what is killing them. Dr. Teresa Piroya omukugu mu kujjanjaba ssukaali w'abaana atubudde nti ssukaali onabuze ekirungo ki insulin kale ng'okwekebeza nga bukyali ly'eddagala lyokka. Ali aba waggulu bwe tutandika okuwa eddagala lino ekirungo kya insulin tubeera tulina okumanya kati tutuuseewa asse nnyo oba akyali waggulu oba atuuse we twagala. Bano batendekeddwa mu nkola y'okweyambisa tekinologiya owa continuous glucose monitors. Ffe we twasomera nga n'empiso ze tukozesa okukuba abaana nga ziringanga zino ebiyiso bye bakozesa okukuba ente. Kati bwe twogerera akayiso okalaba kumpi oyinza okuza tekuli kayiso. Obujjanjabi bwa ssukaali naddala eri abaana abato bukyali bwakuwamma naddala mu mawanga amankuseere nga Uganda ekiwaliza abakugu okulowooza nti bwe kiba kisoboka abalina ssukaali mu Uganda bandeyunidde nnyo tekinologiya ow'okweyambisa obuuma buno bu continuous glucose monitors okugira nga bakyataakiriza obulamu. Bakuteekako akantu era okalabye bakayita sensa ne kagenda wansi wa skin ng'olususu nga buli w'obayagala okukebera okozesa ka machine n'oyisaako buyisi kubanga kano akuuma we kabaamu kasitaka bakakaaba kalaga nti owaayi danger kabi danger